amagye ga SFC gasazeeko Parliament. Ababaka ku ludda oluvuganya nga bakulemberwamu Joel Ssenyonyi basazeewo okuboyikootinga, basazeewo obutabeerawo mu lutuula lwa Parliament ku nsonga ya UPDF Amendment Bill. Ate nga munnange ebiva ku kyabazinga gyali nabyo okukozesa munnange ne UPDF okubeera nti nno yeegaana okubeera nti Charles Twine temulina, ate nga Uganda Police yo baatugamba nti baamubakwasa, kati batugamba nabo tebamulina. Police titubuulira waali bo batugamba bali. Kakati munnange ensonga ezakwasa Charles Twine nazo ensonda zitandise okubeera nga zizibotola mpola mpola nga bulijjo mu mikwesese Uganda at large. N'essaawa eno tuzze okutunula mu nsonga era nga tutandikidde mu Parliament. Teweerabira Hillside View Apartments we bali nnyo wali ejjanyi ku Kyaki Ntebe Road tuuka e Kajjansi Namulanda Kitende buuza ejjanyi ku Kyaki awe wali apartments ennungi ennyo omuli buli kimu eziri fully furnished era nga munnange gw'otwalayo tulo tukatoka amasannyalaze kwegali wifi weeri ate nga ne security eri gguluggulu okukosa ne transport okkunona naddala ggwe ava ku airport. Hillside View Apartments we bali nnyo ate Timo Properties Consultants Limited nabo bano balina ettaka ery'okutunda, basobola okufunira ettaka ery'okutunda ate ko balina ettaka etali kondoolito nalyo basobola okubeera nga baligula. Okukosa ne kampani gye balina ey'amaanyi ennyo mu by'okuzimba, bazimbye ebizimbe biyitirivu nnyo. Gwe bakubireko aba Timo Property Consultants Limited okukosa munnange ne Dr. Afu wano waali nnyo nga bulijjo omujjanjabi gw'endwadde eza bulijjo ate bo munnange aba Maintenance Palace eno no company erina solar systems ziri ezaalagirwa mu busobozi bwo bwonna ate nga ne garanti ebaako ey'ebbanga eriwerera ddala. Kakati munnange gwe beekwate aba Maintenance Palace balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze ate nga balina abakugu abasobola okubeera nga babinstoolinga. Nakugamba nti osobola bakwasa ekizimbe kyo ne baba nga be balabirira sola, amasannyalaze, mazzi nga be babikolako aba Maintenance Palace. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza tuli mu Parliament abasajja bagezako kukusa etteeka lyabwe erigenda okuwa UPDF amaanyi okubeera nga kooti y'amagye bagezaako kubanga buli ensonga yonna yano mu ggwanga bagimilitarizinga nti amagye ge gafuga kumpi kati buli kimu kyebaagala okubeera nga bayisaawo. Naye munnange aba opposition nga bakulemberwamu Joel Ssenyonyi basazeewo okubeera nga baboyikootinga. Bagambye olutuula lwa Parliament oluliyo ennaku z'omwezi nga 2 olunaku olwokubiri 25 mu mwezi guno gwe tulimu ogwokutaano bagambye tebagenda kubeera nga munnange balubeeramu era bwe batyo tebalubaddeemu. Kakati bano munnange beba opposition members of Parliament nga bakulemberwamu leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi bwe batyo basazeewo ne bagamba nti session eno eya Parliament tugenda kugibeeramu kubanga engeri gye banguyirizaamu etteeka lino biiru eno si ya buntu ey'okubeera nti nno munnange UPDF egenda kuweebwa amaanyi. Kakati amendment biiru eno bagamba tebagenda kubeera nga bagyetabamu. Kale waakiri boka babeere wabweru waakyo kubanga tebalina oba oli awo gabaweesa kitiibwa nti bonna baaliwo. Kakati era bagamba nti nno biiru zino ebbiri ze bagezaako okubeera nga bayisaawo muganda wange ne kugamba amendment bill and the political parties and organizations amendment bill byonna ebyo bagamba nti nedda. Kakati opposition bagamba nti government egezezzaako okukola bukubirire okuyisaawo biiru zino ebbiri eziri critical ennyo nga tebasobodde
kubeera nga bawaawo obudde obw'okwebuuza ku ba stakeholders. Public consultations tezikoleddwa nga bwe kyalibadde mu bulambulukufu. Kakati Joel Ssenyonyi bw'abadde ku Flair Parliament bw'atyo yategeezezza n'agamba nti etteeka lino lya makulu nnyo era nga lijja kukyusa ebintu bingi nnyo naddala mu national security ne political environment. Kakati tegalina kubeera nga gayisibwa nga ba stakeholders bonna tebakyetabyemu mu bulambulukufu. Kati newankubadde munnange wabaddewo okuwakanya Speaker wa Parliament Anita Among wamu ne Chairperson Legal Committee omukulu Baja Stephen Mugabe. Bano badifendinze timeline bagamba tewabaddewo kupapa nga bagamba nti rules of procedure ekirambika nti bill erina okubeera nga ekwasaganyizibwa mu nnaku 45. Kakati bwe batyo ne bagamba nti okugikwasaganya mu lunaku olumu nakyo kikkirizibwa. Kakati munnange newankubadde nga ababaka ba Parliament aba opposition bwe batyo basazeewo okubeera nga bafuluma Parliament, naye nga abasigaddeyo Speaker ne banne basazeewo okubeera nga bagenda mu maaso okwasaganya embeera nga bw'ebeera bulijjo. Kale munnange ebyo biri mu Parliament. Ye Ssemujju Nganda yeemulugunyizza nga amaze okulaba abantu abali mu Parliament nga balabika munnange beesumaalise mu masuuti, naye nga bw'omulaba awo olabira ddala nti ono tateesanga nako yadde ne mu lukiiko lw'ekyalo okuleka okubeera nti ali ku mulimu. Kale bw'atyo ne yeemulugunya n'agamba nti bw'atunula mu Parliament alabamu abantu abafaanaganira ddala ab'SFC. Abalabamu kubanga agambye Speaker nti munnange ndaba abantu abafaanagana ab'SFC bali mu masuuti era nga bali mu nsonda ez'enjawulo, era n'ayagala okubeera nga akakasibwa Madamu Speaker nti otuwaddeyo tukubwe nga ku mulundi guli 2017 we twakuwa SFC. Ekibuuzo kati Speaker bw'atyo newankubadde nga Hamson Obua agambye nti nedda si kituufu, agambye si kituufu mbu ab'SFC mwe bali bagenda kukuba abantu, naga nti abalimu bonna bali mu mateeka. Bw'atyo bw'agambye nti bonna abasecurity abalimu bali mu mateeka. Speaker ye n'agamba nti agenda consultinga okulaba ku inquiring okulaba nga ebintu bitambula bulungi, temuli mbeera egenda ate kulabikanga egenda okuvaako naddala ababaka abamu abatakkaanya nabigenda mu maaso kubeera nga bakubwa. Kakati munnange era still nga tuvuddeyo Kyabazinga ye already amawulire galaga nti yamaliriza emisomo. Kyabazinga ya graduatinze Yale University era munnange Kyabazinga wa Busoga Wilberforce Kadumbula Gabula na Diope bw'atyo munnange yatikkiddwa naku z'omwezi 2 atikkiddwa Yale Jackson School of Global Affairs. Ekifaananyi munnange ekyalabiseeko ku mutimbagano nga ali wamu ne Inebantu era munnange May nga 19 bw'atyo ya graduatinze Yale Jackson School of Global Affairs era nga munnange ne Mutesi yabaddeyo nnyo ebisigadde. Muganda wange Jovia Mutesi yabaddeyo nga bwe nkutegeezezza ebisigadde nga bali ku ssino era nga basanyufu kozi bagamba beziba nga ssente bagamba ssente diriwo ate abo bagamba batya
kakati munnange galaavu erabika bweri sijja bigenda nnyo kiwambo ekyo naye nga yeeyo kyabazinga gy'abadde akwasaganya misomo kale yatikkiddwa yeebale nnyo kakati munnange eyo nga tuvuddeyo twagala okumanya kiki ekigenda mu maaso ku kukwatibwa kwa Twine, Charles Twine. Kati munnange wazzeewo ate obuzibuzibu era nga information ekwatagana ku kukwatibwa kwa Charles Twine erabika si nnyangu nnyo kubeera nga ofuna okujja obutaininga kizibu nnyo era nga bwe kiba nga bwe kityo kitegeeza nti bamulina mu bumenyi bw'amateeka bonna abamulina. Kakati munnange Charles Twine, former CID spokesperson, embeera ye gy'alimu teri agimanyi naye ng'ate yo police force Uganda Police Force bano baatukakasa ne batugamba nti bwe baamuyita nga muzisikana IGP ne deputy we baamukwasa be SFC be bamulina. SFC ebyegaana ffe tetumulina mu custody yaffe, tetumulina tebabeera nga abasajja bwe bagenza omugiramu bwe bati kisoboka era bagenda okugira bati nga baga tubagambye tutabannanga abantu tubagambe tetunnamulabako. Kakati munnange kuba mujjukira wano juzi Nabbanja yatugamba nti Kibalama gyali n'okumulabako yamulabako naye ate ogera kuti nga batugamba tebamulina. Kakati munnange emmotoka ye newankubadde nga ekyaliwo wali ennaggulu ku kitebe kya poliisi abasajja basobola okumwegaana nti yajja n'agipaakingawo n'amaana agenda natugamba agenze mu katale akomawo kuba kati bonna bamwegaana. Charles Twine munnange ono eyakolako mu Criminal Investigations Directorate nga bwe twagafuna ffenna nti ne mukyala we ng'alaajana nti talabikako yayingira awo mu kizimbe kye Naggulu n'abula under unclear circumstances era nga buli munene gwatuukirira agezaako munnyonnyola amuga agenda ewagundi kati ne basalawo munnange ne bagenda kasanga tewali ne bateekayo omusango wa missing person. Kakati munnange poliisi neeba nga terinaawo clear account of his location nti oba ali wano ne conditions. Kakati ekyo ne kireetawo okubuusabuusa kungi nnyo kubanga no baatugamba nti bamukwasa SFC. Kakati munnange ekiwayi kino eky'SFC ekya UPDF nabo bwe batyo bagamba bo nabo tebamulina. Kakati munnange kino ne kyongera okubeera nga kyeraliikiriza naddala eri abantu be kubanga bonna babyegaana ani amulina kubanga SFC spokesperson yatutegeeza n'atugamba nti bo tebalinaawo rekodi yonna eya Twine mu custody yaabwe era tebabiriimu ebyokumukwata n'ebyokumubuuzaawo tebabiriimu so nga ate batugamba nti abasajja bali bamulize mu mmotoka awo era baamuwaayo abapoliisi. Kakati bino byongera okubeera nga byeraliikiriza kubanga jjukira muhozi yafulumya ennaku ezo statement egamba ku mukutu gwe gwa X nti omusibe mulina ali mu kuwoowoola ali mu kukaaba ali mu kuwoowoola n'okwefukirafukira. Kakati Twine ono bagamba nti engeri gye yaliko mu kuhandlinga high profile investigations okunoonyereza okwa waggulu ennyo kiyinza okuba nga munnange okubula kwe kuyinza okuba nga kuva ku nsonga eyo nti ayinza okuba alina information nga eri linked ku misango eminene ennyo kale ne kimufuula target era nga bwe nkutegeezezza nti ensonga eziyinza okuba nga Twine ezamuviddeko okubeera nti kati waali essaawa eno bonna bamwegaana security agencies zonna zimugaana poliisi egamba tife twamubawa kati baga tebamanyi nebimukwatako bo tebamanyi ese babaga bamuwa SFC egamba nayo temulina mu custody yaayo temulina era ebyokuwambibwako tebamanyi ali luddawa ali mu basement ali luddawa. Kakati munnange
ebyama secrets nezitandika okubeera nga ziyitengana mu nsonda ez'enjawulo. Lwaki former CID spokesperson Charles Twine ayinza okuba nga ab'SFC bamuyodde? Kubanga yali atasobola kubeera ng'ayoolebwa nga si ku biragiro bya Muhoozi Kainerugaba. Tekisoboka. Kakati munnange oyinza okugamba nti shocking details zimaze okubeera nga munnange zivaayo. Lwaki? Ba operatives okuva mu Special Forces Command bwe batyo bakutte former CID spokesperson Charles Twine okusinziira ku information munnange gye tulina wano ku Uganda at large. Bagamba nti Twine ono nti kyebuvuddeko abadde bamudiplinga ku Parliamentary Investigations Department era yakwatibwa oluvannyuma lwa secret meeting wakati wa IGP omupya ne deputy we IGP Abase Byakagaba ne deputy we wali enaggulu ku poliisi ku headquarters. Kakati mu kumuyita munnange ensonda zigamba nti Twine yali yawerekerako parliamentary sports team embalala. Kati ne bamuyita kuva eyo bukubirira ajje asinkane IGP police headquarters wano enaggulu. Okutuuka mu meeting IGP yalimu ne deputy we bamukwata bukwasi ne bamukwasa ab'SFC muvaani yali emulinza awo wabweru. Kakati munnange ensonda era bwezito nga zongera okubeera nga zitukakasa nti security agencies wamu ensonda okuva mu security agencies ne parliament zino nga zitugamba nti Twine babadde bamulondoola 24/7 intelligence officers nga bamuliko buli kaseera wadde, nti kigambibwa okuba nti asuubirizibwa okubeera nti nno ono mbu yaliko mu bintu ebimu ebya bribery okukosa ne okubeera ne information ey'amaanyi top security secrets zeyawa oba nti zeya kabonoga nti bakuwadde omusimbi then tuwe information n'ogiwaayo. Kati mbwe ensonga eyo eyinza okuba nga y'emu ku ezo era nga okusinziira ku nsonda munda mu security batugamba nti Twine gye bavuddeko bamudismissing okuva mu CID era nga eyamudismissing nga ye former director Tom Magambo mbu ku nsonga era zezimu mbu ebyava ku bintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ne bamutransferinga ne bamutwala ku parliament era ne bamuteeka mu investigations department eno n'abeera nga nayo abadde akwasaganya classified information era ensonda nga zitugamba nti nno Twine bino byonna kwegamba byazze olw'okuba nti nno abadde alina abantu bangi nnyo bakwasaganya ng'ali close paka tugenda ku parliament kyamufuula okubeera close nyeri speaker ate ne bamutrusting era still ne sensitive assignments ebyo byonna ne bimwongera ate okubeera nti kugamba abadde mu makkati awo alina okuba nga si y'olya kati waliwo abamu bw'ayiwayokko mu ttama ng'atandika anti tujja kuba gundi ye yakola bw'ati. Kakati oba musajja wattu. Kakati ensonda bwe zityo nga zitutegeeza nti public information etandika okubeera nga etambula. Tugamba nga ebyali badde ebyama bifuuse public ne ku social media ne bitandika okubeera nga bikola ki nga biriikinga aba bali awo bagenda okulya Uganda at large atandise bagamba ekyo yakijjawa. Kakati munnange okusinziira ku mbeera nti Twine reputation ne experience ye bwe batyo nga oba oliawo tebamusuubiriza era nga paka bwe bamaze okubeera nga bafuna obukakafu evidence nti information eyinza okuba yava mu ye
kakati munnange okunoonyeza kukyagendera ddala maaso era nga twine baali nti baagala okubeera nga bamanya batatu okubeera nga bamunoonyerezaako n'atandika okubeera nga asaba ali retirement n'ayagala okulekulira police force bw'abaddewo embeera efaanaganako bwetyo n'ayagala okulekulira police force era nti gibadde emyezi 2 egibulayo okugenda mu official departure nga ave mu magye aga police kakati kigambibwa okuba nti nno ono abadde asuubira okuba nti nno bw'alitayaringa agenda kuba yeesimbawo nga mu bwa parliament mu constituency ezimu eziri Shema district kubanga abadde munnange alina ba influential figures alina abantu abamuli mabega bangi nnyo kakati ensonda endala zigamba nti police ensonda mu police zigamba nti twine nti bwamutwala e Masaka nga CID nti ya mishandlinga oba yakwasaganya bubi high profile murder case emisango egy'obutemu e Masaka eyo era nga kigambibwa okuba nti byalimu enguzi kubanga jjukira nti ensonga zeeyo nazo ndala nnyo kakati nti ebintu ebyo bingi nnyo ebiri awo mu makkati awo nti emisango egyo mu ngeri y'okugivuvubavuvuba n'okumanya information ey'amaanyi byonna bizibu okutegeera kakati munnange newankubadde ebyo byonna binawe ebiri tetuyinza kugamba nti bye bituufu okuleka mpozi nti bamututte mu kkooti ne bamusomera emisango netugitegeera nti gye gino kati naye bakwata Besigye then ne bamutwala ne bamusomera emisango gyakulya mu nsi lukwe kakati naye essaawa eno oba oli awo official information kuwa waali amayitire ge SP Charles Twine munnange tetunaba kubeera nga tugafuna amawulire nti kati ali wano oba wali kubanga munnange ne poliisi kenyini egamba nti ffe twamukutte netumuwa abeesefusi bagamba nti tumulina mu custody yaffe tetumulina oba bali mu mbeera muna mutubuuzaako ki mutuwagaza ki kale ali eyo munnange ndowooza bakyamubuuza 4 n'akataano baba mwambudde essaati bali mu munyiga mipiira bali mutunga gayiso byonna teri amanyi kati tumulinda tulabe nga aleeteddwa kubanga era bw'abanga talina kikyamu kyamutuuseeko kubanga mumanyi entulugunya ate yinza okutwala obulamu kubanga bangi nnyo bwe batulugunyiza ne bakola kino bafiira mu custody kale katusabe tulinde tulabe biki ebigenda mu maaso kuba buli munnayuganda yenna yeetaaga eddembe lye walina okubaawo due process yeetaaga okubeera nti nno aweebwa omukisa ogwo nti amateeka gakkirizibwa okubeera nga gatwala kkoosi yaago so si kutwalira mateeka mu ngalo kubanga abakutte ne gwe bakutte nobody is above the law ffenna tulina kubeera nga tutambulira wansi w'amateeka amateeka gagamba ki kati bamukutte kitegeeza talina kubeera eyo nga bali mu kumuggyamu information okuleka mpozi nga information eyo oyinza ogikuuma yinza okutuyamba ffe nga tuba tuyetaaga information eyo muganda wa naye nga byebyo katusuubire nti banaamuleeta tumanye biki ebigenda mu maaso kali munnange tusengane mu mboozi zaffe ezidda kwano ku Uganda Atulaaje nga bulijjo akuume